Simbusira mboka buli muntu yenna ekyo kibuna kyafena ayo ani atagenda kuddayo jene tumwene yakamala okuddayo queen yakamala okuddayo fenna yogera ku queen yakamala okuddayo oyo kabejja wansi kyola president bonna bonna bajja babateeka mu bus temberano convoyiza mwezisigala eri ono okibanga mukama wa mwafu kakati ekyo si ky'abasiraamu nti tukyogera ku basiraamu bokka buli muntu kubanga fenna besides enzikiriza zaffe ne we are all human beings sibe kiri oyagala kiwakanamu ekirala fenna tuzaalibwa ekira fenna tufa buli ekyazaalibwa kino kukombezebwa kufa oba kiyenjo era twewuunya abantu abadinayinga kubanga okufa step gye tuddako omanyi wano wetuli ku nsi muteeko mu miteeko gy'obulamu okitegedde nga bw'olaba wetwali mu mbuto kati ekisooka omuntu gye yava tamanyiiyo era no one can explain no one can describe teri muntu ayinza tunnyola nga tumwadde ekitabo atunnyonnyole byatandika bitya bwe yali ajja bamugamba yambala engoye kati ogenda wa yalabira awo ngazze tamanyi gye yava. How can you deny where you are going? Tosobola. Uyinza otya kati okuba kwebuzaabuza n'ogamba ebyo tebiriyo simanyi obulamu bwofa kiba kiwedde otya kugamba olimba obwongo bwo naawe tomanyiiyo oyinza otya okudinayinga gy'ogenda oyinza otya okuwakanya ekintu weeraba bulabi wakeera bukeezi nkya ng'oli wano kati oyina kukkiriza ekyo kuwakanya bwongo bwo nenga nawe deep down the heart okimanyi kati ate teri buzibu muntu kudinayinga mazima ogana ekyo nenga mu mutima kati bwe buzibu bukyasinze kyova olaba Allah tabaraka wa taala yakwata amazzi g'ekyama n'agateeka ku migongo gy'abakitaffe akaseera ne tuwangalira okwo akaseera Allah keyagala tuwangaale nga ne bakitaffe tebamanyi biri ku migongo tamanyi lita z'amazzi tamanyi bagenda muvaamu teri amanyi yateeka amazzi ku mugongo wa kitaawo nga naye tamanyi bagenda muvaamu akaseera bwe kayagala Allah jalla jalaaluhu okukola nze nzije Faruko je President Museveni ajje President China ajje Joe Biden ajje Allah n'ateeka ekirowoozo mu kitaawe ekyokuwasa n'ateeka ekirowoozo mu maama wo ekyokwagala okufumbirwa taata wali Masaka maama ali Bugerere tebayina akalaaka yonna Allah n'abasinkanya mu kubasinkanya tebyali biro byonna just gwali omulundi ogwo they enjoyed for many times ne gwali omulundi ogwo Allah najja amazzi ku mugongo gwa kitaawo buli yenna mpuliriza n'agajjako n'agateeka mu nabana ya maama akaseera ketwangala ku migongo gy'abakitaffe Allah yakamanyi n'agajjako n'agateeka mu nabana ya maama n'alyoka atukolako emikola awo step yo omuntu n'abeera awo naku 40 kisaayisaayi naku 40 kinyamanyama ezo 8 naku 40 120 magumba kinyamanyama n'akyambaza amagumba nenga ne maama asitudde kiri mu lutamanyi asitudde ki enayozango ye Allah ateekako mikono ne okumanya abantu abawakanya Katonda abawakanya Allah beewuunyisa gwolaba mu mazzi g'ekyama yateeka emikono ku muntu ng'omuntu bwali namuteekako obwere namuteekako organizi zonna naye nga byonna abijja mu mazzi g'ekyama omutali kaviiri byonna abikola omwo omwana n'akulira mu kisawo ekyo nga ne maama ne bwe yeefunya bw'ati tatya mbu nno nja mumenya weewunya omukazi waaba olubuto nga lukuze twanditidde abasajja ate okuba ne bakyala baffe nga bali mbuto naye ate abasawo batugamba kiri herefe nnyo awo kubanga wanditidde okumubeera waggulu ojja kumenya omwana niyo bakana ate kadduka wakati Allah tayina gyakazza kubanga tubeera waggulu
kubanga mukupulesinga kuno buuli wandimenye ensingo y'omwana naye ate abasoba tugamba awo naddala ng'agenda kugira omwana tamenyeka kugamba ye Mungu bw'akimanya nti ozze ng'afuna gyakateeka yamanyiyo kati ng'ate katuuka ku nsi nga kawakana ate katuuka ku nsi ate nga kawakana nti alimba kati Allah jalla jo bw'akujja mu muteeko weewuunye okumanya Allah yayawukana gwe Faruku mu mbeera ne ya bulijjo okukwata omwana muno mu nsi n'omukwata amagulu omutwe n'ogusulika kiri dangerous era bako nedda gwe era koobe gwe okwesulika bw'oti omuntu kiri kibi nnyo negwe obadde okimanyi nti Allah jalla jalaalu bw'ati bw'awangaaza omwana mu lubuto lwa maama we omutwe guba gwesulise era yebakusikaaninga ng'omutwe tegutunudde wano mu ppiriri w'ogenda kuyita tabwezze ng'oba weekiise obanga omutwe guli Allah bannaye kati agenda ku kiso omutwe guyina kutunula wano tumenyemenye okufa tuyitidde obuyite mwana Adamu kutegeera gye yava ategere jadda twebuzaabuza nnyo kyegambye okwo okwebuzaabuza abantu kwe twebuzaabuza tulimba ate okufa kuno Faruku okufa kuno siku abantu tebalina kutya era omuntu baate bamutiisatiisa okufa omuntu yandibadde agamba nti no bamutiisatiisa nga bamugamba Allah agenda kwokya bagenda kwokya naye okufa kuno bajjukiza omuntu kubanga okufa kitundu ku bulamu bwaffe it's part of our life nga bw'olaba okulya emmere nga bw'olaba okwebaka okwambala ebyo ebintu biri ku bulamu bwaffe kati n'okufa bwe kutyo kitundu ku bulamu bw'omuntu kanku ekyokulabira kumanyi kitundu ku bulamu bw'omuntu bajja wano abakungu abaana baba pulezidenti ba minisita Olanya Mutebire Jeno Nyakayirima baani abanene balwala mu nsi yaabwe Uganda bagenda okulaba nga abantu waliwe bajjanjabira ne basala obatwala mu malwaliro ewali abasawo abakugu ne malwaliro ewali ebyuma bikakensa to save life to save their lives sibe kiri ne amalwaliro gonna amanene mu nsi yonna ne lisinga obunene teri Minister of Health eyinza ddiwa license okujja nga bamaze kakasa nti ku ddwaliro lyo kuliko mmochale kuliko eggwanika kitegeeza kyekyo olaba nti nno obulamu teri asobola kuwa license okujja bamala kakasa nti olina eggwanika wetubateeka eggwanika mubeera mu nte nabo bamanya balemererwa bakimanyi ekyo njagala kiyingira emitwe gy'abantu era Minister of Health kyesembayo okukola mu ddwaliro eddene mu America mu ddwaliro eddene eryagakana eryaluda bakubuuze katutegedde naye oyina abakugu how experienced are they balina experience ya myaka ki okubeera ekola mu ggwanika nabo mu ggwanika baagala bali experience abeera experienced abeggwanika teribeera mu nte libeera mu Faruku libeera mu Kasimu libeera mu ggwe era simanyi lwaki ago bagatuma malwaliro mu Luganda gayina kuba mawonero eddwaliro atogenda olwali era waliwo eyo saidi zeeyo wansi eruweero omusajja yakola akalwaliro kete yakatuma ddwaliro lino ggonero simanyi owulira abantu kuno kuwonerawo kyova olaba abasawo bonna nina mukwano gwange bamayita Faruku musawo ku IHK yagambye baba batendeka babagamba omulimu gwammwe si kutaasa bulamu abo bagamba si basiraamu bakugumbusawo babagamba tetugira nti nomugenda okusevinga obulamu bwabwe wabula kubanga ekyo si kyammwe ekyo si kyammwe eyo ofiisi ndala ekyo si kiki era tojjanjaba omuntu nga simanyi oyagala eyo ofiisi nki ndala wabula muli basawo omuntu aleme kufiira mu bulumi ekyo si kyammwe eyo ofiisi ndala atasobola ofiisi nnene ndala awonya mulala omulimu gwammwe kugezaako na muntu bw'aba afudde aleme kufiira mu buki mu bulumi eyo enzikiriza baganda bange buli muntu yenna oli musiramu olina okuba nayo
toyina ku denying reality. Kufa reality? Part of our kati no goyine kira kyotamanyi. Munsi muno metuwangalira. Waliwo abantu batunda kesi n'essanda. Kesi zino zimanyi bateeka abafu. N'essanda zino babazinga basiramu. Osanga omusajja nga munakuwavu. Numugawe bitambula bitya. Emirimu tegikyatambula. Oyo natunda kesi. Ali mulago wano. Emirimu tegikyatambula. Abaana babagobye. Omusajja atunda essanda mu kiyembe. Muna ebintu teke mu dduwa. Baana renti muteke mu ebintu bino biga tebikyatambula. Atunda ssanda. Mubateeka abantu atunda kesi. Ebintu bikalubye. Emirimu gyesibye. Negoloozo oyo muntu aba ategeeza ki? Emirimu gy'okwesiba babuze. Era webigaana ennyo omusiraamu ajjukira n'agamba baseeka batugamba bogolokoko ekiro essaawa 9 edduwa zaanukulwa. Era alabwako mu kamera za Allah ng'agolokose ekiro ssaawa 9 omusajja atunda essanda akaaba Allah emirimu nga giganye. Omwana wange bamugoye bamanja akakadde. Business etambule. Olo business etambule. Kyovalaba nze nali n'ekiteeso nti abantu bana batunda essanda bandigabeza abwerere ne watabo bazitunda kubanga basaba Allah ateeka omukisa mu ssanda zaabwe mu business zaabwe tufe. Kyekiberawo. Kati okufa abooluganda temutya. Okufa paati ku bulamu bwaffe. Kyovalaba ebintu byonna bibaawo. Abantu bonna nga baagala omuntu abeerewo. Queen ensi yali ekyamwagala. Queen ensi yali ekyamwagala. Naye byonna nga weebiri kyekitaliwo. Ekikulaga bakabejja bonna Joe Biden yaliwo. Ensi kweyimiridde. Abagagga be bonna baaliwo awo. Kubanga mukama waabwe colonial master ayingidde. Era Allah yine ekigambo kyagamba mu Qur'ani. Yagamba falawula idha balagatil huluqum. Omwoyo bwe guba gutuuse omuntu mu ddookooli. Wa antum hina idhin tanzurun. Nga weemuli. Kubanga omuntu ono omwoyo bwe guba guvaamu alaajana. Kyova olaba leero kankibawo abantu batera okubeera ku balwadde. Bw'ogendanga n'omulwaddewo. N'olabanga omulwadde ataawanga oyita bane dokita omusajja alaajana mu naakuba enduulu. Gwe abatamanyi naye baba bakimanyi nti bamutaka bazze. Gwe tobimanyi baba bamanyi nti bamutaka asika naye nogamba ne badokita abasawo nabayize ne bagaana oba oli awo si balagajjavu. Era kyovalaba omuntu bwakuba enyendu n'aleekaana omusawo aba badde wakwate ekkubo n'agenda. Aba amanyi. Kati Allah kyagamba wa antum hina idhin tanzurun. Abasawo kino kyogera bakitegera. Abasawo bo bakimanyi. Kubanga babadde mu bantu nga omanyi omuntu bw'olwa mu kintu ofuna experience. Babadde mu kintu ne bagamba mama. Kati ono omuntu waba bwati. Kati Allah kyagamba mu Qur'ani wa antum hina idhin tanzurun. Ne Allah yagamba wa nahnu aqrabu ilayhi walakin la tubsirun. Fabasinga okuba okumpi wadde mubaawo. Yani nga malaika zimujjamu omwoyo. Ne Allah yagamba falawula in kuntum ghayra madinin. Mugamba nti nebyenkomero tebiriyo teri bulamu bwa luvannyuma teri kyo omuntu bwafa biba biwedde muwakana mwesudiya ne mweperegeesa wa balimba mu life after death biriwa. Allah agamba tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kubanga bwe kibanga obulamu tebuliyo buli kitegeeza talina kyagenda kukola ate wano mukyamwetaaga. Kati Allah agamba mumuzeemu nno omwoyo wano ye mumwetaaga. Queen mumuzeemu omwoyo. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Queen buli kimu kyali byonna ng'abantu bakyamwe s'abantu nga naffe tukyamwetaaga. Byonna nga weebiri ne tarji'unaha in kuntum sadiqin. Mumuzeemu obulamu bwe mubanga gemwogera mazima teri bulamu bwa luvannyuma. Kubanga eri kyalina kyagenda kukolayo ate ono mukyamwetaaga. Olaba mutabani we myaka zonna sente weziri ya breakinga nga is too much n'akaaba. Bula ensi yasanyalala. Naye okulaga nti nene ensi eriko nnyiniyo ye kintu weeri tulya tunywa ne Bulaaya banywa balya naye she's no more.
kati bwe kibanga Allah atwala queen tusale pressure kati ate Archbishop we Bungereza ayina statement gye yakola ng'asaba n'engamba bannaye ensi temuli yagamba yayogera ebigambo bingi naye yagamba I call upon all Christians, all religious people worldwide to pray for our sister Elizabeth. Olina kyotegeddemu? Tumusabire. Sister wafani? Queen. Teyagamba our sister Queen. Teyakiteekako. She's no longer Queen. Elizabeth. To pray for our sister Elizabeth. She's no longer Queen. Byonna ebitiibwa bimwambudde Allah. Kati gwe gundi waabwe. Kati. Batwala Queen. Mungu atwala wa traffic. Geno gundi. President gundi. Just abantu kye balina okumanya ensi eno ffenna ekisooka tusonyiwagane. Ekisooka tusonyiwagane. Ekyokubiri tukimanye embu nno abantu twesobya. Niyo omuntu waba kusobeza tomwagaliza kufa. Kubanga ffenna lyekkubo. Ekirala weewalanga nnyo okutta omuntu ekyo kimu oba okubeera nga olinamu omukono mu kufa kw'omuntu yenna. Enkola ababodaboda bagirina basanga bakuba omuntu omubbi ne muyimiriza boda ne mumwokya. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ate mukola amazambi aga mumwokyeza ate mumusse. Ku nsi kuno teryakkirizibwa kwokya muntu wadde okumboneza n'omuliro okujjako Allah ate mumusse. Ani yagamba nti nno omuntu bwabba bamutta weetabyeko ye ofunye kyokasuka gw'omusiraamu qiyama ogenda kudda wa Allah. Ekirala ensi yafa abantu balina obusungu bungi bayinza okukuba enduulu nga gwe bakutte si yoyo. Olaba we mutta omuntu atali mutuufu? Olaba we mutta omuntu atali mutuufu? Weegendereze nnyo muganda wange. Weegendereze nnyo okubeera ng'oba n'omukono mu kufa kw'omuntu yenna. Imma ng'olina lukwe omusajja azimbye ebintu bye, mwana muwala ali mu diaspora Bulaaya, okukomawo okwagala obbirambula ne muconnectinga mu mutte. Weegendereze nnyo. Ne woba walukaddi. Kyova olaba Ibn Abbas yayogera ekigambo n'agamba ng'oggyeko shiriki. Omanyi shiriki lezambi Allah lyatagenda kusonyiwa. Omuntu bw'alirifiirako. Ibn Abbas yagamba n'okufa okutta. Kubanga kuliko okwezi olina okuyita mitendera egi. Okutta omuntu. Allah okusonyiwa emitendera esatu gyonna ogusooka. Ogambye otya? Omuntu senga si kumutta busi ne w'okontributinga mu kufa kw'omuntu wali mu ddiiru. Wakimanyako omukyala wakimanyako okufa kwa bbaawo. Bino abantu bebegenza mu Illuminati abantu bangi ne bafa mwesaddaasa ekisooka temugenda kufuna mirembe. Uwangala otya mu nsi muno olaba tutya kusala nkoko. Ongambye nti ebintu bimeka? Emitendera egi kasitoba mu ddiiru emiteeko esatu gy'olina okuyinamu. Ekisookera ddala omuntu bw'afa ng'ofuuse ensonga oyinamu omukono, abantu be bonna balina okukusonyiwa. Bagamba bwe bakusonyiwa basasula ddiya obukadde 5 mu muntu waabwe. Bwe babaamu omwo n'agamba nedda olwo tebakusonyiye. Ne kasita ne baga nti obukadde 5 bye bitandikirwako. That's half a billion. Somesa seeka. That's half a billion. Kati olwo abantu be n'obaira ng'obasootinze. N'obajjamu kati ogwo omuteeko guwedde. Ogwo omuteeko guwedde. Ogwokubiri tuli ku lunaku lw'okusasulwa. Omuntu yennyini agenda kujja agambe lwanzitira ki? Oliyitawo? Nali kukoze ekiwanzitira ki? Wanzitira ki?
lwaki wali kubanga Faruku ebintu bino byolaba mu nsi abantu ne bakola effujjo ku bannaabwe ne balyazaamanya bannaabwe waliwo batagambwako ekyo kyekyongera okulaga singa abantu bali bamanyi nti qiyama gyeri olunaku lw'enkomerero gyeruli ebintu bisobola kugenda bwe bityo ebintu ne biggwa bwe bityo tekisoboka Mungu nti amuntu nagamba yinzi tibalina omuntu attono natto mbubiggwerawo tekisoboka wallahi tekisoboka abantu bangi babatutteko sente zaabwe omuntu nakola sente e Bulaaya banne ne bamulyamu omukono ne bamutta ne basigala nga bayina biggwa bwe bityo like that tekisoboka wallahi tesobola nsi kubanga ifaanana bwe kitegeeza waliwo akaseera olaba namuno mu nsi waliwo emisango gye battukiza after 10 years abantu ne bagamba we want justice walepinga omwana gundi government zikyuse kitegeeza kyekiraga buno bulyazaamaanyi obuli bwe bulaga nti nno waliwo akaseera tebisobola tekisoboka kuggwa bwe bityo so oŋambye nti emiteeko emeka kati ogusooka abantu bwe basootinze bagambye kale ezitandikibwako ebya bye batandikirako cash down 5 omulala ye muntu qiyama wanzitira ki okubira jja olubano nga wabasootinga wano wabasootinga ate bakomawo omuntu kati gwe watta yennyini bali babadde bantu be kati yennyini naye abanja kubanga abantu bw'otasasule bano ani agambye kati bali kubanga osso omuntu ono waliwo abadde bamulyako kati ovola bw'obasootinga bwe bukadde ebya bagiyita ddiya eri mu fiqh omuntu qiyama wanzitira ki olwo wemmala obbasootinga 5 tebansiba bansiba guba guwedde bakusonyiwa kitegeeza abantu tebagenda kukubanja abantu b'omuntu awo oyiseewo kati omulala omuntu yennyini lwaki wali mu lukwe nali nakola ki nali nakola akasente kange tugira wanzitira ki wali mu lukwe kamera zonna nga bazire bwe kibanga mu nsi muno basobola okuleeta kamera ebintu ebyedda abantu basobola obikola ne bagamba nti wali wano ate butya nnyini nsi eno kamera zonna agenda zireeta baabo gayina kuweerezanga sente ozimba apartments noba mu lukwata olunzita wansasula kunzita wanzitira ki ogenda kyogera oti oyinayo ayagala bibye yennyini kati gwe watta ate awo wanene kakati waliwo ogusembayo kabwejumbira kennyini omutonzi wajjawo obuyinza obutta omuntu yasembayo ibuna basi bwatuukawo n'agamba egyo emiteeko teri ayinza gisukka eryezambi botta omuntu ogenda gwe togira muliro wajjawo obuyinza obweteekamu olwo odiringa na muntu omu ogu oyo omu omuntu amazzi kakati netta kyalo oyo kyova olaba kye tugamba abantu nti bino ebyokwesibako bomu omuntu yeetulisiza mu bantu busiraamu abo si basiraamu ebyo si basiraamu teri basiraamu bagambye wakutta bantu nga kubutta abantu batalina musango kimanya emiteeko giwulidde nga mikambwe kabwejumbira nenyi womaliriza bano wali yasembayo bwana gombe kati kankwe ekyokulabirako olabagana amateeka g'ensi bagakola nga bakoppa muli mu Kulaani tolaba oyinza okuba oyagala okutta omuntu naawona famire ng'ekuwawaabira gavumenti omusango eguyingiramu Antony John negamba nedda kino kyewakoze violating amateeka ga gavumenti era gavumenti yekwabira sibe kiri kitegeeza Museveni azza kuvunaana n'oguluba ne gavumenti naye nga ne famire nayo weeri kati kyekifaananyi kyennyini bwe kiba nnyini nsi kale omuntu omuyiseeko ekitali kyangu yekennyini Allahu akbar ekitali kyangu akubuuza atya wanzitira ki ono gwe watta omala omunnyonnyola nti yakwana gundi negwe akaseera okamanyi kakambo ako kabwejumbira agamba atya naye awo teri agenda kuyitawo nga tonatogana kabwejumbira oba tonatuukayo ono tosobola muyitako omunnyonnyola ensonga ezo mukyala wange nakulabirira nenkola byonna wandibadde ogamba ne twawukana lwaki weekoba n'abasajja nakujja ewammwe nenkuwasa nenkubeererawo ne lwaki lwanzitira ki awo wanzitira ki omusajja omukakasa wanzitira ki
omukyala abuuza mwami kiki nakwagala nenkuzalira abaana wanzitira ki ne bwe kyandibadde nontanengena noyagala abakazi bawe wanzitira ki kale oyiseewo akugambe kale kati ensi kati nnyini nsi wajjawo obuyinza gwe watagwa mutonda gwa mutonda awo kabadiya gwa mutonda awo baba kutte gwa mutonda awo baba kutte kati ab'ebitiibwa kyova olaba tukubiriza n'abantu bali ku bulamu bwaba bw'oba toli mukugu cooperation nabo kibatwalira bw'oba teweekakasa abasawo bangi abakugu muteekawo abantu abali half baked cooperation z'abantu omuntu n'afa obulamu bwe naye nga lwabulagajja bwono omusawo gw'otaddewo wallahi muzanyira ku bulamu bw'abantu mugenda kusasula n'oyo asasula allahu akbar yahe abasawo bano obulamu bw'abantu buli mu ngalo zaabwe oluvannyuma lwa Allah obulamu bw'abantu buli mu ngalo zaabwe oleese tukwesize tomupimye olina gwomu omukubye empiso yahe okuzanyira ku bulamu bwabwe allahu akbar abasawo nammwe muwulirize nga bw'olaba bwe bayina eddaala eddene mu kusevinga obulamu bw'abantu neba obulagajjavu omusawo n'alagajjala omuntu n'afa amakulu alla n'atwala obulamu bw'omuntu olwa carelessness y'ono ogenda kusasula ossa omuntu olaba bino eby'edduniya olaba butagira muntu abantu bakutwala mu gundi nedda wamukubye empisa omukazi ow'olubuto totobirabanga batwala mu kooti kati wekibanga abantu bakushuwinga kati ate mu kati ebintu by'eddiini bya abasawo mulina okwegendereza oba tosobola operation to attending muntu gamba wano mujjeewo simusobola eddwaliro terijja musobola as simple as that nolimbalimba ebintu ogattagatta bigatte ogira booti ogasegasa eddagala tobimanyi oteeba ku bulamu bw'omuntu oteebera ku bulamu bw'omuntu oteeba abasawo mmwe abakugu temuleeta baana ba internship kuzanyira ku bulamu bw'abantu bagende bazanyire ku bikere ebifudde ku mirambo si ku bantu balamu omuntu ali awo okubene ekikopo n'okubene ekikopo n'ogenda ensambya tebenkera wamu oli ku bulamu bw'abantu bino byempulira omuntu teyeefiira ate amala gafa kyekyo omuntu teyeefiira obulamu gwe Faruku mu nsi muno ekintu ekyasinze okuba ekizibu ye muntu tebamuzanyira Allah omanya Allah gye yamujja omanya Allah gye yamujja omanya okutuuka waatuse kitegeeza gw'omuzanyirako gw'ozanyira ku muntu omala gamuzanyirako kati ebintu byakwegendereza okufa kwa ddala weegendereze nnyo okubeera mu gundi yonna mu ssaako yonna erimu okutta omuntu ayitibwa omuntu teri bantu bali special oba atya oba waggwanga kyo baggwanga kimuntu obusiramu tebwawula ate muntu mulalu muntu yenna tozanyira ku gundi teweeteekanga mu bigere byonna togiranga beera wala n'ewali okufa kw'omuntu kubanga gwojja kuloza ekisooka gwe togenda kufuna mirembe afuuse ensonga okufa gwe togenda kufuna mirembe Allah agenda kubonereza generation z'abaana bo waliwo ssente eziribwa gwe Faruku nga tezikka waliwo ssente eziribwa nga tezikka bantu bangi beyingiza mu bintu ne basaddaaka baganda baabwe ne bagiragira abaana ne bafuukafuuka abalalu ne battatta abaana baabwe naye ekyo kiyingira n'okugyamu embuto obadde okyali awo embuto agamu ku mazambi amanene kwe kujja ossa omuntu waliwo batera okugamba nti nno simanyi bwojjamu olubuto nga lukyali lwa mwezi gumu bwaba tannafuuka muntu ani yagamba aba tannafuuka muntu naye firimu stakbara agenda kufuuka omuntu naye bakubalussa omuntu kyova olaba omukazi bw'aba ayenze n'afuna olubuto obusiramu bumugamba kubanga ayinza okwagala okugyamu olubuto olw'okusevinga obufumbo bwe tumugamba obufumbo bufa buffe tokola mazambi abiri wayenze omwana muliko ate kino kyogenda okukola kinene okugyamu olubuto tojjamu olubuto wafuna lwaki obusiramu bwateekawo woba tonayagala kufuna olubuto bwateekawo amakubo luze kyojjamu okimanyi oyinza okuba ojjamu pulezidenti w'abantu oyinza okuba ojjamu mufuti
agenda kujja omwana oyo agambe wanzitira ki mujjisajjisaamu embuto tegugwa kale kozesa kondom lwaki ogezesa tugende mbira naye family planning obutafuna buto obusiramu weeri teweetantala kuyingira byotaasobole munera tofaayo ate ndufunye bikoze bitya bwomira empeke bwokola ki kyovola bateri kintu bazungu kye bayeeyeza ng'omuntu ogenda live n'omukazi nga bakiyeeyeza nga tekimukosa ez'empeke Allah babuuzi buuza basawo empeke Allah babuuzi nkamba Allahu akbar kyovola obusiramu buzigaana empeke anti obusiramu bwagaana ekintu kyonna kyonna ekikosa obulamu bw'omuntu kituufu family planning n'ekikosa obulamu bw'omuntu Allah tayagala bulamu bwa muntu lwaki weekosa era kyovola obusiramu bugaana sigara kubanga sigara kosa amawuggu lwaki okosa amawugwe gago Allah yagatonda abantu bangi babonabona n'amawugwe gwakuwadde ate weekosa ebyo byonna byonna biyingiramu empeke zino lwaki era kyovola family planning y'obusiramu eri tebakkiriza family planning zino mpeke pills lwaki ziri dangerous ku bulamu bw'omuntu tujafunayo omusomo ndowooza gwa pill era bonna bakimanyi bonna bakimanyi seeka okufa kwa Naduli kyakuyiga Naduli Jakana okufa kwe kyakuyiga okufa kwa Naduli kyakuyiga ekisooka Naduli yafudde bulungi Naduli yafudde bulungi na emabega kawo Naduli mu myezi ng'ena nze namuwulirako n'agamba njagala kuddayo okusoma ddiini omanye abadde muvubuka ayagala ennyo okusoma ate nga mugezi nnyo n'agamba njagala kuddayo okusoma Kurani njikenkule njisunsule najjanga ku weekendi yabadde ku live ku Zoom n'abantu ba diaspora nga balina akasente ke bamwaka eddagala nagaba naye akasente mukampadde naye nina ekirooto kyange wabaawo omuntu yenna yena asobola okunsponsalinga okusoma Kurani wano mu Uganda buziga ludda wansponsalinge ebyobufuzi nze mbivuddemu paka 2026 nsooke nsome Kurani ebyo nsooke nsome eddiini naye njagala kuguka mu kukwata Kurani na tafsiri bye bigambo ebyasembeyo ku lulimi bamusanze afudde goyinza okkaabira Naduli tumuka Allah jalla jamu akaseera Naduli kawangaaliddemu abadde yeenenya kubanga ebbanga lino abadde mukuvaako ku accident tabadde na biseera bijoga Mungu buli kaseera abadde ku kugulu kwe ai Allah ya Allah wuyo gundi komera golabanga abona obulamu yagenze kuwangula kubanga ffenna gye tulaga atusoseyo busoosi oba kigere kigamba akaseera ako yava mu komera nayogera ekigambo Naduli n'agamba nze abantu bonna mbasonyiye Jakana wallahi nagamba mbasonyiye era buli muntu nagamba nti nno bonna mbasonyiye byonna bye mbadde njogera mbasonyiye bikoze bitya olaba omuntu alla wateekateeka omuntu nagamba gashumba bonna nze era sibaagalizana kutuuka ku kyentuuseeko nagamba nze kangende n'essomero eddiini bye byasembyeyo Allah n'atwala ku myaka emito naye abantu okuyiga bino bipya gye tuli n'ebikadde eri Allah fe yenzikiriza gye emyaka Allah yali yagiwanika nti Naduli alina kukomaawo baasi yagivuddemu tulinze mulala tulinze mulala omanyi nagamba emabega kawo jeno tumine yavaamu waliwo abavaavaamu awo waliwo Lady Grace baavaavaamu awo alimpa mala kulima uti yamuyita ku mumwa alimpa lusuku lwagonja lusuku lwa sementi ajobete oyo yagirabako byonna ebyo naye akimanyi mala kulima uti yagirabako n'enkima ye Mungu yabazingazinga n'enkima ye baledi gundi bonna alimpa nabo bonna abaaliwo kati baasi waliwo abavaamu basenga mwe bafudde baani muganda we Kenzo Mande kati ali prominent ennyo bwe tuva ku January tumwine awabaddewo Lady Grace awo kubanga waliwo abafa
Jakana. Mukagana yali wala wadali kumpi. Bila mukaga tukyali wala. Allahu akbar. Wakyaliwo abalina okutuka. Naffe tuyinza obutatuuka. Waliwo ebintu Mungu bye yeesigaliza. Enzikiriza eyo buli muntu olina okuba nayo. Ekyokulabirako kankikuwe. Tuwe. Kiriza obagaana. Allah Bobi Wine yamwagaza abantu. Ekyo bukera bukezi nkyalla nayagaza omuntu abantu. Ng'omuntu amanyi lwaki naamwagala. Ekyo kiriza bakola ki? Obaga. Era abantu bamwagala. Era bw'oyimira bw'oti mu kkubo. N'oyimira mu kkubo ya Bobi Wine. Ne bw'oyogera ebigambo nga tebitegeereka bano. Ne baga ne gravity yabadde ategeeza ki? Abo ne baga ne yabadde ategeeza ki? Owulira ng'omuli. Yabadde ku principle. Yabadde ku kale ojja kwetonda. Era ogenda okulaba ng'omusajja omukulu okkaaba si kyangu. Kati naye nga omusajja atakutaddeko ngalo takoze eki? Kati kitegeeza amaanyi. Amaanyi Katonda yagamuwa. Kati ekyo abantu oba basiraamu oba si basiraamu oba bakatuliki oba baganda oba banyarwanda oba Bobi Wine ekyo Mungu ekyakikuwa. Akuwa. Kati ekyo Allah yamuwa abantu bamwagale. Kakati ate Mungu ayine byewuunyisa. Akuwa abantu ne bakwagala. Nagamba no Bobi Wine mumwagale era ye bamwagala. Ekyo teri akidinayinga. Ne President Museveni akimanyi. Nagamba kati gwa abantu bakwagale kati gwe ntebe gwa bagibeeramu. Kati ye Mungu bwatyo ye bwakola ebintu. Nenga ogibeeramu nawe okimanyi nti bakwagala. Nenga Mungu yakuta nagamba kati gwe beerawa. Bwano bwabikola. Bwatyo bwabikola. Gwe abantu bagenda kwagala. Lwaki abikola bwatyo yamanyi. Fesi tumanyi. Ne gwe jangu tuula wano. Gwe tuula wali gwe kabakwagala. Tebakwagala. Gwe beerawo. Ne gwe beerawo. Ekyo nakimala. Gwe nogira ne gwe badina okukwagala. Ne bagire Dubai abantu ababoda bona ne batandika ebibozibozi. Walabye amanyi g'omusajja. Joba bali ababoda. Oba bigaba babija. Mu Joe Biden yakubidde kabaka we Dubai namuga nti no oyo gwe mukutte. Kwe oba babiba. Okaka. Nego ababoda. Ababoda. Bwe bagambe. Abazaala yomu Allah. Ne bannayo mu Allah. Dubai yawugumye. Olwo nabayitakawo. Nagama ndiki. Temwabaddeko ne Joe Biden ye mu America. Yakubidde makutu kabaka we Dubai. Namugambo oyina Bobi Wine. Kati. Tomukiriza concert. Anedanga amugamba kati njagala omute. Bamute. Njagala omute kati. Namuta. Nagamba era nebe ababoda ne bagamba ababoda nanyume nagamba era bakabaka Dubai baze ne betone bani mutusonyiwe tubegayiridde akubyese nagamba gwomumanyi oyo oba babijjawa. Feje tutabiraba mbu Joe Biden yakube simu nga kati ava wano ali Kuwait aliwa kati ekyo Allah ono mumwagale kakati bakwagadde gwe tuula wano beera wano mu ntebe eno. Lwaki Allah abikola bwatyo yamanyi ku nsonga ezimu ze yatubbirako. Lwaki Allah tatuwa gwe twagala? Si weebityo muyinza okuba kituufu gwe mwagala naye ng'ebikolwa byammwe ono omulungi tabasaana. Nagamba kambawo ono gwe buli wolabanga omuntu afuga tomwagala yeeyisa bubi naawe manya naawe weeyisa bubi. Allah si mulyaza amaanyi abalungi tabawa mubi. Abalungi abawa mulungi. Kati nga tonnanenya mulala gwe kennyini neeyisaayo eri etya. Okitegedde ekyo? Era waliwo ebintu byendaba neeza bano nali nabagamba dda. Faruku teryamanyi kiri mu mutima gwo. Teryamanyi kiri mu mutima gwange. Teryamanyi kiri mu mutima gwa President Museveni okujjako Allah. Teryamanyi kiri mu mutima gwa Bobi Wine okujjako Allah. Allah yamanyi ebigenda okubeerawo 2026. Era yamanyi ani agenda okuba presidenti. Ogenda n'olaba simanya MK Muhoozi president aleeta ono ate wagenze okulaba abavuka abajja bagamba sebo muzeeyi tova ku main jajja tukyakwagala tota kintu bena aleba laba dada
era nga bagamba jeno tukusaba amaje togavaamu jajja akyatukutte bulungi abo bavu just recently gwe Masembe twabira byasaasanye nnyo simanyi owulira kati ebyo abantu byo ye Mungu yamanyi wabikola ye Mungu yamanyi wabikola kati nga bwe gani tino Bobi Wine era kyova olaba kati olaba we Bobi Wine okumanya Mungu ayina enteekateeka ze amuteeka awo naye nga bantu bangi abamugaggawaliddeko opposition NRM abayitirivu era aliwo abantu nga bandyebazi muifate kyokumuvuma bandyebaziza bwebaza kubanga Allah taba muleeta ate bandiriddewa wadde bamuopposinga kati nga gwe Mungu wadde ne bwali batafuuse presidenti oba ali bafuuse naye abantu bangi abagaggawadde ku Bobi Wine ekyo Mungu yakigira nga bagaggawadde ate oyinza n'okweka nga lwa bagaggawalidde mu NRM nga bagaggawalidde ku Bobi Wine n'okusinga ng'opposition oli yafuna ekifo kino lwa Bobi Wine namugamba gwe olw'okuba omwogerako nnyo ojja kusasulanga bwe ziti kati Mungu ensi bwe tutambula ye n'atambuza ensi ye kati Allah jalla jja ebintu ebifaanana bwe bityo abiteeka mu bw'olaba ng'omuntu afudde tulumwa era okufa kwa Naduli tulumiddwa nnyo naye omala n'ogamba toyitawo mu kulumwa n'ogamba Allah yamutuwa amututte nga bwe tutaakola ndagaano na Allah atuwe Naduli kubanga teri yamumusaba wali nga bwe tutaakola ndagaano ne Allah jalla jja atuwe Jakana Naduli era tetwamumusaba kati amututte tugumiikirize tusaba Allah jalla jja amusonyiwe byamusobako afule entaana ye nga nnimiro mu nnimiro z'omujjana anyweze abooluganda be ekirala okufa kwe tetukupoliticizinga nnyo ye Naduli agamba kadimuni mu nyangu yali mujjana tusaba Allah agimuwe naye tetugira nnyo mpola mpola abantu bangi mufo kyokufuna ebyokuyiga mu kufa n'okusabira baganda ate bakola fujjo olwo gwe nalaba ali mu kabuli alinye engatto bwagira ka TikTok mufo kyokuteekateeka naye amagenda ge ali mu kabuli wansi wano bagenda omuteeka tandika okuzanyi gendo zanyire mu kabuli za jjajjaawo ezaffe zireke omumulinya n'engatto nyumba ya muntu mwe bagenda omuteeka yomuzanyira nyumba ya muntu ebyo tebabikola mu katemba efujjo mu kuziika lyo abalekerawo efujjo mu kuziika uno munnaffe gwe babakosa tebakola katemba tulina kubabulika ayi Allah musonyiwe tukola katemba ulese gundi ati wenna weegize bwoti ekyo kifo kimanyi yahe kyukulira mu katemba oyinza okukola ekyalla n'akusaako ekikole mu ila qiyamisa eyo nyumba ya muntu kyova olaba mu Busiraamu tetukkirizibwa na kutuula ku bijja otudde ku muntu totuula ku bijja totuula ku malaalo kyova olaba abaana bwe tuba tugenda nabo mu bijja tubambaza pampa ajja kufuka ku muntu ajja kufuka mu malaalo nosanga eri mu kuziika nga buli omuntu agenda alinnya buli tekikkiriza abantu abo bantu yako olinnya ku bantu balina abantu bawe ebitiibwa nga bwe babadde abalamu kyovola naye tuba tunaaza omuntu tumunaaza tumubiseeko olugoye tetumwanjula kumulaabwe tumuwa ekitiibwa omuntu abadde mulamu hayyan wa mayitan mu bulamu abadde wa kitiibwa ne mu bufu abadde wa kitiibwa tuyiga okuwa abafu ebitiibwa ekyenjawulo batasobola tuddamu naye abaawulira kyova olaba mwana Adaani eno bwe tugisima bakugaana okumuteekako effunfugu muntu awulira mumuteekeyo bulungi mugiyoyo tenyumba ye ate gwe nga to oleeta gundi ya TikTok okola effujjo anti yabadde obaawa agenda bikole ku byabajjajjabe omanye abantu abagende beetumiikiza bo ne balooza mbuno ba kitalo n'eri effujjo teryetaagisa munnaffe waaba afudde tumuwerekere bulungi tumusabire
kati okyo omuntu abatali musiramu atabitegeera waliwo ebintu ebyo mbubu olina okuba n'empisa tosobola kuyingira mu nyumba ya muntu wadde nomala gatuula bamala kugamba tuula awo zempisa oba mu kyakyo kati nti nno nze ngenze mu kyaki ngize nzije ebipande by'abasajja nzize mu kyaki olaba ne bwe tutuuka ne mutuuka ewantu katugaye mwine babakwatidde mu kyaki nga temwina wa kusaalira nga mugenda kusaalira mu kyaki mulimu ebibumbe bikito bijjayo musaaliraawo eri kyaki yabali respect so efujjo ligendere mu aliviirewo ddala teri fujjo ttono ddungi liviirewo ddala ekirala bwe mugendanga okuziika baganda bange yonna gye mugenza okuziika entaana ezo mugende muzitunulengamu entaana ezo mugende muzitunulengamu lwaki ogambe ono bagenda okuteeka omuntu abadde n'essuuka eza jjinja abadde yebikka bedikava y'ekyoya kabbuli ezo muzitunulangamu olabe gye bagenda okuteeka munno naawe otandika okuteekateeka abange teekateeka okunaazibwa ko nteeketeeka okwange teekateeka okunaazibwa ko nteeketeeka okwange teekateeka okuzingibwako nteeketeeka okwange teekateeka ekinnya gy'olaga nteeketeeka ekyange kizimbe nga tebanna kikuzimbira ng'okola emirimu emirungi ng'oleka labi yagaana teekateeka gy'olaga nteeketeeka gyendaga buli muntu yenna alina ennyumba ye giteeketeeke mu mirimu gyo mu bikolwa byo era gwe sigwa enneeyisaayo teekateeka okunaazibwako nteeketeeka okwange teekateeka olunaku lw'ogenda ofulumizibwa amakaago nteeketeeka olunaku lw'ogenda ofulumizibwa agange teekateeka olunaku bagenda okuleeta abaana bo mu kidaala bannaye abaana ba Haji Gundi bajje babawe ku salaamu nteeketeeke abaana bagenda kujja babayita kubanga tumala okunaaza omuntu bwe tumuzinga tumutadde ku mukeeka jjukira abantu baba mulabe jjukira mu Busiraamu tetubikkula muntu nga tumuzinze naye abaana abatabaddewo tubabikkulira n'abakyala be bannaye abaana mujje mulabe ku kitammwe ne bajja bakaaba bakubikkulako kibinti ng'olibo bajja oba obawulira teekateeka ekifaananyi ekyo ng'abaana bajja okukubako eriisa evvannyuma ng'obawulira abaana bakaaba ate ekiramulekeraawo okulimba abaana abato nga bbaawo afudde akulekedde abaana ba myaka 2-3 ena tata agenda bulaya abantu bwe baggwa ku kabbuli nga bakazikwata abaana abo genda ku ntaano bagambe kitammwe tumutadde wano taata wammwe tumutadde wano kuse toddamu taata wammwe tumutadde wano baligirwa kyo balimba ogenda balimba mpaka ddi siwo mumutadde nedda siwo mumutadde idhan abaddu ba Allah jalla jalaaluhu abange tusabirigane twagalane abasiraamu njagala kino kibayingire we are all human beings fenna tuli bantu ekyo kimu soke tubeera n'oluganda lw'okuba nti no tuli bantu fenna tuli bantu bannaaye mu mbeera zonna twawula tribes naye fenna twava mu Adamu tuwaŋŋane ebitiibwa hatred bannange esusse gye twezimbamu banne tetujagira ekonomi banne abaavu bonna tebakola bwe bati ne bannaaye hatred gye twezimbamu esusse naye obukyayi obwo kye twetantala banne ekinene banne hatred tusale bannaaye amagezi gonna tusale tutambule tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire December nti ngenda mu umra era hoteli sebo ziri booked e Makka ne Madina okumpi ne Kaaba kati kati e Makka ziri mita 2 okuva ku haram aliwo abatubuukingira eri vaayo ababa buukingira oyogera yagendayo nagamba nedda abavubuka nedda nagamba Faruk saagala weebuzi nagamba abavubuka kati nga mmwe abayina obusobozi n'abavubuka abalala tosoka kutomera hijja soka tudinga ne umra kubanga
twemanye ebizibu byaffe omanyi hijja ebeegi ate okyamanyi abavubuka abavubuka bakyalimu wano gonja akyalebe gonja Allah awumudde okujjako omuntu nga ssente abadde agatiranga tidde genda weesaddaake toddamu kulebeesa gonja ne bwoba okyaba soko ogende oddingane omura zino onywere togenda muhijja Allahu anti ebeemu naye okyagira bwoti kakati tusoka tuddingane omura zino abavubuka nga 21 ennaku 10 naye omuntu asobola okujja n'akolayo ennaku 4 kubanga omurebe wedde ennaku 3 ne tusaba ku n'akola ki tugendeko ema senta y'emikisa eriye senta y'emi ekisooka nze wano nze era nze agenda nammwe tusabe ku dduwa nze kennyini ate abayizi offer ba students obukadde 6 n'emitwalo 2 n'emitwalo 2 temuli omuntu omukulu naye offer bukadde 7 obukadde 7 ewa nkugambye ennaku 5 Makka ennaku 5 Madina obukadde 7 anti kyegambye awamu n'ekyo gw'olina ky'otamanyi okumanya kano ka offer gw'ondabira gundi ne tugende tusuleko ffenna abantu waayeze ennaku 10 sulira ku mwoyo gwo era wano we mbasabira abantu ebimu ku Jakana byabadde yasabye nga nagaba naye ani antwalako mu umura ekyo family ne muhijja ekyo family yetu saba omuntu yenna napakireyo omuntu wa family oba taata we kennyini oba muganda wo munaddiini agende bamya mukolere umura ne hijja naye agenda mukolere hijja bwa yabadde akyagala nnyo kakati kineeno Faruku bwe tugenda bwetti omuntu zinnaku 10 zawaddeyo addenga omwaka omulambo maze omwaka omulambo limushuguluza dunia ne weeyawulire ku Mungu ogenda okabire ku Allah ebyonoono byo oddengo oyina byoyize mu ddiini byotamanyi oyize yesuula entonotono tusabe ku dduwa bukadde 7 omuntu omukulu 0708 nga bw'ogiddamu 708 80 54 11 gidemu 0708 80 54 11 nze kennyini osobola okutwala omwana abantu batwala abaana bawe Dubai bagende bawummulemu batwala abaana simanye Paris batwala abaana luddawa omwana wagende ku kabaso kafune ku baraka webale nnyo twetaaga mu kaseera kanene akatali kawala kubanga engeri gyogenda mu November babugenga obudde bukyali tugende ate no weewunye peak season ate mulimu wa World Cup naye obusente butono kubajjukira World Cup eri kata ate obunyonyi bonna olina okuba mu kirasi byonna ebyo sebo jukira World Cup eri kata kati ate kata Saudi byonna obunyonyi bugira we wamu neffe eno twayise ddeno mu nkwawa kuba World Cup eri wano kata oyina okubanga olimu nze byonna mbimanyi simanyi oli ekibalo kiwanvu kati inshallah umura soka tugende mu umura mwena bali mu diaspora tusobola okubukingira ennyonyi eva passport yo erimu visa Canada Jamaica temuli visa ye Makka oba olimba muna oli mu passport yo erimu gundi buli kaseera bakoneramu exit London exit France exit Germany exit gundi niyo obukadde tugende insha obalagene ko historical sites tugende Makka kati nate Mungu akutunuulidde ayagala alabe nga abantu balaga Kaaba bakirizo giraga subhanallah teri tewali nedda bwe tumala omala emikolo gyo gwali ogenda banne wano kyekifo historical site wano kyekino wana amazzi ga Zamuzamu oliga yita tapota wano wegava deranga tukayaka ane daja singize bugize obaga tubalage banne wano kyekino wano we mulaba ennyonyi teziita waggulu Kaaba yokka waggulu tebabanga banakkiriza babikkiriza gundi obalage obalaze Masembe naawe genda ku Kaaba osaba omukyalo omulungi twagamba abantu bamu diaspora mwewandi naye twandikoze enteekateeka Aisha Masembe ono mutwale ko
ku umra ate nabadde ngambe ne Madina yabadde naye ayagala genda soke tugende Madina tusoke tugende Makka kasozi Bekso Kasimu mukulyo Kasimu Bekso wali omuganda wange ono ani Kamia ateka muganda wange Kamia waliwo Dr. Zulfa mugire mwerekereze Kasimu Tottenham obusente butono tugenda tusabe tulumbe Makka obalage ebifo ebyo kati olwo Mungu oddiriremu Kaaba ekifo ekyasinze okuba bize mu nsi yonna bangamba teri kifo kikyasinze kuba bize teri bantu we bakuŋŋaanira nga bali obukadde 7 nga wali bize kusinga Kaaba tekiri luddawa tweraga tugendewo tulabe olabe Nabbi Muhammad omutume olabe bamuziika Aisha wesotinge mawo Madina Hajati Zulfa baganda bangao mwenna Hajati Rashida Canada mujje tugende nze kennyini nzagenda kati ate bwe twegattako noono tujja bikolera ngeri anti gwe Esikembuga nabulide naye ayagala kugenda Esikembuga ate bambi musajja yatuta abantu bangi ate gundi director wange eyantwala sebe South Africa ava Makka yabadde ennaku 14 sajja kyava batagwako sente basajja waliwo gundi president chairman wa gundi we Cape Town aina omwana wa muganda egwatwala ne tugenda naye mulekerawo okubeera mu shobe tugendeko Makka ku Kaaba ennaku insha Allah taala biizinillah